Yeah, ngenda kupepeta kwanza ngali ku makeup. Temulani mfana bulungi olwaliro. Eno egauli yaffe class of 2023 mwe bali nyo bakyali mwe n'abasabira. Yeah man. Now ne surprise yange. Stegedde. Nabagamba bakyali bali butia ilonji ku money ngitugenda kulya amasaka graduation. Because I was joking. Anyway, this is a class of 2023. Wagala nyo my brother ne anza byonna. Yeah, tusingale ku Monday. Guys. Guys. Yes, we are. Black one. Young. Guys, photographers, we stay here. Thank you very much. The guest of honor, Dr. Mwebale, Minister of Science, Technology and Innovations, our Chancellor, Your Excellency, Dr. Goodluck Jonathan, our commencement speaker, also with Minister of Health, as an Assistant Commissioner in charge of epidemiology and surveillance, and was also working at some point as a principal program officer. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Agadde graduation ate makula bamutegedde ddo. I have email on Richie. Ate anagambe na uto kwateko nga ndi mukuweereza message. Nesimu yiyo yange. Tete mutekweta kako. I have image Richie. Ana. Wadde ogamba kimukole no sente mweyagale waliwo yangamba mbukola interview omuntu ali ku simu genda oteeke mama omukama. Moli omujjako interview bwe yebadala ali ku bibye. Genda oteeke musenga bali e Masaka bali makasava mu kulima ng'atula kake ng'omujjako interview byoyagala. Munnange ndi budde bwa kola. Tuva ku graduation mu mmere. Obadde oyagala zigende zitya? Nasomoludde enviiri nazikoye kati ndi ku nakyo. Yasomye abayimbi basomye era mugenze bakubiriza bagende basome kibadde kijjobyo. Chameleone abisesuza ni makula. Okubeera serebu ngo musomye ne serebu nga weefudde serebu omunga munene nnyo. Chameleone kyakoze Suzanne Makula era graduation bajja jogerako ku TV yaabwe na Kanani. Ekiyayi Chameleone kyefuza olunaku. Buli munnamawulire abatunuza mu Suzanne a kamera basoloti media ne baawe. Naye ate ne bannamawulire abalala buli omu obwedda bali ku Chameleone. Yasomye public relations. Kankujukize bye yasomye. Bannyonnyolere nga wembi basomera obulungi. Yasomye Bachelor of Art in International Relations and Diplomacy. International Relations muzimanyi? Wamaze dda. Mozende wasomako wadde wasomera ku institute. Ebyo bye munnange omukulu ate mwali mu katabo si bino bya kiferefere wuuno. Nze nakubye ekifaananyi nga saagala mutusiriwalireko. Uyo Mayanja Joseph wali peni ya red nakatsankolezi. Manya bannayuganda mujja kuleekaana eyo mu Chameleone mufere tebamutikidde. Mayanja Joseph temusiriwala nga mumbuuza nga tolabako Dr. Joseph Chameleone. Mayanja Joseph lyerinnya lyettuufu. Manya bannayuganda abamu obwongo bulema.
anti ayinza okugamba nga talabako Chameleone alaba Mayanja Joseph tabamanyi erinnya lye ly'obuzaalirwa ne liri ku ndagamuntu Mayanja Joseph bannange yeebale kusoma baana bange bakadeide wenjagadde kaona ke 2,500 nga so Chameleone tulinda mmere tugenda kola party naye boba toyitiddwa temuzunga tetwagala trafficking babadde bangi anti tubadde ku gundi ku Chameleone uno mukolo gwo ogufudde serebo oli amubisi serebo amugadde ali ne bikosi byasomye tebiriiyo byasomye mawulire twagadde nnyo kosi ya Chameleone omanyi international relations omanyi kosi unity z'abadde asoma fedeza ku music oba fuluma akendeza music oba fuluma tujja muyita nga tumwetaaze twamaze okusasula ayagala bino ebya international relations nga bolaba bano abantu abagera NGOs ezawabweru international relations international nga bolaba agenda kuba ayogerera ebitongole oba international relations temunnakitegeera agenda kuba ayogerera ebitongole ebyamaanyi PR tasomye public relation wabula international relation and diplomacy tekubamu kwataganya gundi ebitongole ebyenjawulo anti ebitongole ebyenjawulo tetugenda kozesa Chameleone kati we twagala omuteeka tetwagala ayogerera ate kampuni ya Movit twagala gundi ayogerere NGOs zinenene ez'amaanyi UN awe twagala abeere ba Grace Kani bagende bagezeeko biri abadde asoma Chameleone era kino nkikubiriza abayimbi okusoma nekugwayo mugende musome talent kati Jose Chameleone kikyatalina Chameleone kikyatalina abaana basomera America mugagga kikyatalina naye okusoma yatuuse yatuuka n'agamba mbabulire netaaga kino ekintu nga ina ekintu kyayagala opasuwenga mugende abayimbi musome tabamu tebamanyi na kusayininga Bobi Wine wuyo yasoma singa teyesimbawo yasooka n'asoma MDD era yamusimbyawo era bipapula byeyakozesa nga yesimbawo kati ali mu kusoma lo mateeka anti buli wayagala okugisoma anti obuzibu bya Bobi Wine mubimanyi luli ngaali mbulu ate lo yeetaaga concentration ey'amaanyi tali mu kusoma mass communication anti mulimu course ne mass communication y'amaanyi mulimu courses zino marketing and hotel management anti obakubirako banno n'omugamba mufumbye muti obumonde tubunyise ne tuyiwamu akatungulu n'akazigo si byebyo byasoma teeka kakaliro katini bw'olaba nga bujja obikuleko katini omuzigo guteekemu ewasemba omuzigo guteekemu ewasemba gusigale nga guunya si byebyo bye yasoma so amateeka geetaaga time kati time gy'atalina naye n'ebweru era alina byasoma ne Bebecool byerimu abayimbi bazeeyo okusoma babalageko mu abaana bajja nga mutuleeka ate temumanyira kuwandiika manya mudde eyo musome Chameleone abalazeeko Bobi Wine abalagako Bebecool abalagako mutuyambe bakalo kasita tugenda mateeka ku bubanga ali tubatwale ku YMCA at least babeereyo negundi elementary ka certificate elementary kalo kasita jasobola ebyokanika tumutwale mu elementary kasobola olinnyo emiti gy'amasannyalaze ne kagundi kasoma ka spice twagala abayimbi spice yasoma fashion and designing emakerere ka Vivian Tendo Kyambogo ne kasoma music lwakwa naye yakasala busazi kali kati kakyala pastor singa kasoma lumu gundi communication ya kosi jeri nze ngamba yandi byabadde ayina soma kosi ya communication kati mukyala pastor atula mu nsonda ya church nawe lokaminga abazi bamwambaza uniform ngalinga ave butabika mukyala pastor abayimbi muddeeyo musome buli muyimbi nsobola omanya kosi emutuuka gwe mpayo muyimbi goyagala kulage kosi emutuuka Gravity agenda asome mechanical engineering and building and construction azimbe ennyumba gwe tomulaba nga asobola olinnyo emiti gya umeme tomulaba nga asobola okanika paasi
kabako naye akanike paasi Shiba agenda mu bya fashion and designing tukoyebwa school drop out mu industry bagende basome Shiba woza nakoma mu P4 mugaga oli mugagawo genda kale weesimbe okuwa president obwe mu pyo bosobo tasobola twagala omuyimbi yenna kati twagala qualification y'omuyimbi ng'osobola okwesimbawo ku wero at least bagende nedda bana bantu babalaga nti okusoma wadde olina talent naye ebitabo bya muwendo nnyo Chameleone kye kyamuzizaayo okusoma kyogamba Chameleone anoonya mulimu nti mwavu kati kambuuza Chameleone yewe tatalabye ife mti ya Uganda emirimu tewali ki omuntu asome tabanga atasoma Shiba agenda asome bya fashion and designing ababeeko obutabo bwe bamugira bagende bayiye kati kambuuze oyo Shiba tasobola nagenda bweru kukolera mawanga gaabwe tipo zingagenze kumansula naye bwaba alinayo omulimu gwa kola supermarket batandikira ku paslip ya senior 6 bijja kola muntu yasoma tabanga atasoma kati Chameleone kye kimuzizaayo tomanyi ti mu Uganda temuli mirimu mugende mu babayumunguzeemu ko ku bwongo omuntu asome tabanga atasoma gundi nsazeewo muweeredde n'omuweerera anoonyeeko Grace Khan tumutwale mu bya gavumenti ayiga enviiri n'okukola liquid soap ayiga liquid soap baddeyo basome ati okusoma kulina gwe gugenda obbalaza talent temala abayimbi bameka abagudde nga bw'aba yasoma kale Chikalifa tulimu kigoberako byabwe yasoma kikintu kyenkugana tumugoberako wabwe tulina omukadde gwe twagala abenga supplying amasanyalaze ebweru awayalinge mu nyumba z'abakadde n'ez'abalaga era ebintu bya Kalifa bye tuliko yasoma bikimpozi talina naye bye yasoma twagala courses kale era kale naye ngenda mutwala ayigene liquid soap bafuna emirimu egyo omuntu Grace Khan anoonya n'ebiri naye bw'otambuza liquid soap olunaku osobola ofunamu ekyokulya eyo ye mwewaddeyo ngenda musomesa ayige kola liquid soap n'okutunga ebyalaani atunga ebitenge omwana ayambala ebitenge anyiridde nnyo ng'omulabira ddala omuntu bannaye Chameleone atusanyusizza ffe abadde asoma ate bannanga okusoma kwa Chameleone si kwe kuno okwekinaku olumu abadde bamusomesezaako ne ku Zoom abakisati kyekyo Zoom ogimanyi obeera eno osobola n'obba ng'oli Bulaaya ne musoma so okusoma kwa Chameleone tekubadde kwa buwaze nti kwa kirasi Monday to Sunday abatisha babadde bamweguya buli omu ng'amwetaaga obwa busy bubadde bumutawanya n'abasomesa badde bamwekwanira university tubadde tubasaba abayimbi baffe babasazeewo okujja okusoma jjukiramu ngaba ennamba baticha mulekerawo bakwana bambi kimala Chameleone mumutawanyiza nnyo bwe mumusindikira nuudu amabeere gaagwa mumutawanyiza nnyo mu kusoma kwe konna abakubyemu omuyaya azikisa bali badde bamanyi bagenda kujegerera eyo ng'abali atuwingi gaamu yasoma wanaawo tamanyi na kuwandiika linnya lye oyo naye tugenda muzaayo at least asome gundi traffic bodyguard baliwo abakola gundi bana bayimiriza emmotoka obwa traffic mulamu nnyo asobola oyimirira olunaku lulamba n'akola zijje zikomaawo tugenda mutwala abeekokosi gyakola tukoya abayimbi abatasoma ekyo kigravity tugenda nakyo kizaayo kisome ne babagamba bakole statement z'omu luzungu ng'eri wamu ebigambo 10 babisobola mpozi ng'omugambye eddukutulamu is Chameleone go when is that those lwe luzungu lwawe twagala omuntu afulumye nti Jose Chameleone performs at his graduation kyetwagala tugenda kufuba bino byonna babbetina namukasa baddeyo basome bakoma ku mugigi na konfirimansiyo sabu walukaga yagenda nakola ebibuuzo by'abakulu nafuna 51 lutaya yita kawanyu yafuna era singa yakola mweso binagwa ati mulimu papers neno zi amplitude test IES tools ne makerere bazikola kati boziyita
oba osobola okukola course ya arts egwamu under arts subject tosobola agenda mu sciences naye course zonna eziri mu arts oba osozikola kati gundi Lutaaya yayita mukazi we yagwa twagala tumuddemu addemu agezeeko okugwa si kulemererwa musajja bw'ayenda ogusooka nawe osobola oyenda ogwokubiri ne guggwa anti omuzannyo toguleka ku sayidi emu toleka nga muzannyo okuggwa maliki Kenzo obuzibu tubali tukyalwana na kuwandiika kuwandiika kubadde kutukyatusumbua nemoze endakusibya tugenda muzayi naye asome muveeko Kenzo wange lakwa kuandika tupade tukyatusumbua tukyayiga what is your name Edi Kenzo match here kabolo kasikati nedda kati awo twavuddewo omutera wano okuba kabolo wano ne wano n'okakuba n'akasaza nti kafaanagana ate coaching baagala balina egguma obuzibu omutwala ku matching bamulaga gaalo ne boy awoza bonna bafaanagana ne bwateeka ku boy bonna baana wenenno agiye akusoma mpaka senior 6 so oyo tumwagala tumutwale akole PCC Gondi University oba tumutwale ku institute ayige ekyalaani afune omulimu gw'omutu asobola okukola ne cosmetology wenenno agiyagala nnyo okwekolako ave ku baana bamukolako n'abanga obuwundo abe nga makeup we yamwekolera musome bulungi oba tumutwale ewambajja bamusomese okuinstallingako wigi babeeko emirimu gye bayiga afuneyo ka certificate oba ka diploma kyengenda ofubako kati nyagala obajjukiza nti obutasoma bulumu okuze baddeyo bwe mba mwewulira mukuze mugenda fa mangu mwewa obutwa muveewo twagala generation esomi kubanga mwinspiringa abaana bajjaga basaagala kusoma njagala bbanga Kenzo musomeeko muyimbi boddayo mu kusoma ne go inspiring agaba kansoke mala okusoma gundi yasoma oshegera ate ne federation emikisa gijje ncha neggulu oyinza otuuka ng'oyagala kwesimbawo ate ng'osobola ng'olina kaba bubatizi ebyo byakola ku mulembe gwa Amin ng'olina akapapula kabatisimu nojja ne weesimbawo muddeeyo musome n'abasome tubali tubasaba diguli mulema zifula za walaji anti atambula n'ebipapula bye ng'agenze mu kirabo n'alaga ku batamiivu banne nti nasoma wano ndaba ninawo twagala muzikozese emirimu bwe gigaana mugende ebweru mugezeeko emikisa Uganda bw'eba egaanye mugendeeko America oba mugendeeko UK mugendeeko Saudi mutegerere ku bawalabu abawalabu nabo tebaasoma banyenya bunyenya mitwe ebyo tugenda kubigoba bugobi bigende bikole woloding bigule bigaga ebinene bitandika okwokya embaawo n'ebyuma ate bannamawulire abatasoma tugenda tandika osuwinga media houses zibawo emirimu abo mutuleetera bannamawulire ab'ekibogwe bakoma mu senior 6 senior 3 bamanyi okuleekaana ne mubawo emirimu mbuye face ya company wanga tasobola kwogera na luzungu yene bwaba face ya company kinga tesomteina kigundi bipapula bya kusoma bananga basajja ate no mwegendeza abakazi abatasoma musimanya ono face ya company mufuna abantu abasoma mulekerawo okumalamu abantu abasoma amaanyi namwe abasajja abali engo ina kusette muwasaba wala batasoma anti kijja kutunda ebintu didi omuntu ajja kujja mugambe sayininga wano okuwadde pizza dadi akuweereza pizza n'asayininga kumba atunze ebintu nayo ne yasomako abajja bisoma agambe no please naye ate enyiga nnyo atasoma tebalabanga batunda obutula mubuuze basobola okwogera n'omuzungu mubuuze basobola okwogera n'omuzungu eddakiika 10 nga tannayita manager gwe muleke oba asobola okwogera Kenzo n'omuzungu eddakiika 10 nga tannayita manager bakibuuza ebibuuzo emirundi kasita biyitirira ng'agamba manager ensonga gikwasaganye nze ngenzi